amatu okunkumula kati babuli omwana wabwe ng'omunaku amatu okunkumula tusimbule mu kigwero gikyaleero mu kigwero gikyaleero ngenda kijja mu lufumo lugamba nti okuzaala kujagaana buli muntu yenna bw'akula naweza emyaka egikookolima oba emyaka egiwasa oba egiwasibwa essubi lye lya kufumbirwa na kuwasibwa era ebibala ebiva mu kuwasibwa okufumbirwa wattu kuba kuzaala baana naye nze kennyini nga tutandika struggle eno anabagamba tusooke tulindeko ebintu by'okuzaala tusooke tuggusa olutabaalo wabula olutabaalo nga butali olunaku lumu lugenda lukolaki lugenda lweyongerayo naye ngenza okukola okunoonyereza kwange kye bayita research mu luzungu nga wattu ate nina okujja nemenyawo statement eyo mbagamba ekirala ekyeddako baganda bange okusinzira nti tukola program za njawulo nnyo bakomredi bangi bakola program naffe tukola program naye tugenza okukola okunoonyereza wallayi nga bakitaffe bajjajjaffe bebaka otulo tungi otulo otwo netusikizibwa bakitaffe ne bebaka otulo naffe ate abaana n'abazzukulu otulo tubadde twebase tungi twebase tutyo otulo ekituufu kiri nti abaganda tuweddewo tunaatera okusaanawo ate ng'omuganda yakola eggwanga abaana bakola eggwanga kati n'okuva olwaleero ngenda kukusaba gwe omwana omuwala omuganda mu ngeri y'okuzzaawo eggwanga ku sipiidi eyayiriyiri muzaale omwana omulenzi omuganda vidiyo ngikola nga message ngikola ekigula lugingeri open omwana omuganda ow'obulenzi muve mu kuzannya musumulule muzaale abaana akabano katusazeeko kandiba nga kaagala tusaanyaawo nkiddamu musumulule nabaana zammwe musumulule sebaana mudde muzaale akabano kandiba nga kaagala tumaamira nkiddamu abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi abaganda naye nga no message erijjere ku bayindiginaasi mwenda we muli mutandike okuddamu okuzaala akabano kaagala kuwamba ggwanga obusajja buzaala kyajja ekiku kimu nga tetumanyi oba ekiku kisajja oba kikazi eno sure deal ate this is a reality abasinga obungi mulina ebiku mu nnyumba zammwe naye ekiku oyinza okuva mu taxi naye ekiku eki kimuga tomanyi oba kikazi oba kisajja n'oyingira ewuwo ekiku ekyo muvannyuma lwa wiiki 2 kiba kizadde obwana obuyitirivu kati n'enywanda esofeeri saabakulu yajjanga ye naye tugenza otuuka olwaleero nga kennyini atugamba nti abaganda bali luddawa abasinga obungi banyarwanda omanye ebyange mbyogera kaate ng'omusezi agula essiyani nti ngenda kulirako bantu bange njagala nkuwa ebigambo bino biwule bulungi nnyo tulyoke tugende tufundikire ekigwalo gye tugende tukole wulira bulungi nnyo. Here in Central, the people who run around that they are Baganda, many of them are our Banyarwanda people. How did they come? They came because there were jobs here which had no people to do them locally. Kati munkole yo gye mbagambye bannanga Baganda tusaanawo neno message lijjeno egenda mbanyankole egenda mbanyolo egenda mbatolo egenda mbasoga egenda mbantu mu Eastern egenda mbantu mu Mwambuka mudde muzaala akabano katusazeko gakala tumalawo mu kigulalo gikyaleero musumuluke ng'obudde bukyali otherwise twandibanga tuyinza eggwanga difuwa mutuyinza difuwa mu ddenge ng'obusajja bumaze tusalako olw'okuba twagenda mu nkola ekizaala gumba ate nga bo bufukumula abaana okubula okubabala munda kyekibadde ekigulalo gikyaleero bwe tumala ekigulalo gikyaleero ngera tugere ku programu entuufu yatuleese yeewa olunaku olwaliwo ngenda kuza omwezi 28 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 ebifaananyi tubitadde ku mutimbagano ne bu video tubitadde ku mutimbagano omukulembeze eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Buganda muzzukulu wa Gaira Gajuule olunaku lwaleero afunye omukisa okukyazaako abantu ab'ensonga mu Buganda amukyaliddeko mu makaage era ne bakwata bulungi nnyo ekyemisana ne banyumyamu ne bamuwa n'engabo okugenda okutabaala muno mbadde mbakatikkira baawummula mubaddemu
abakyala bagundivu mu Buganda, mubaddemu abantu ab'ebyafaayo mu Buganda, abaddewo olwali bazzeeko mu makaage, bakyazizza ne balya ekijjulo, ne bamulambika bulungi ensonga bwe zina okutambula. Kiba kitegeeza nti ye waali Obuganda bumutadde. Ye waali Obuganda bumutadde. Lwaki Obuganda bumutadde? Nakugamba nti Namundagi bwazaala obwana bwe bubanga bwakazibula bwe buti, Namundagi asooka n'agenda ebbali ne yeekweka mu kasiko. Bw'ava mu kasiko bw'ati n'alyoka ajja n'abukanga. Obusigalawo bwebeera bunnamundagi obutuufu, obudduka eyo bayita emiyaayu. Kati already njala kugamba nti Namundagi Buganda amaze okufuuwa, emiyaayu gidduse, mugimanyi bulungi nnyo. Bunnamundagi obutuufu busigaddewo, era obuyinza bwa Buganda babuwadde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bibadde bwe biti. Bino bye bifaananyi nga bibadde. Ebyo bifaananyi nga bibadde. Njagala obirabe bulungi nnyo. Njagala obirabe bulungi nnyo ebifaananyi nga bibadde olwaleero, ng'abamukyaaliddeko olwaleero mu makaage, ne bafuna ekyemisana n'akattamukago bulungi nnyo. Mubiraba bulungi nnyo ebifaananyi nga bwe bibadde olwaleero. Ndowooza kino kye mba nzuumingamu ekituufu kyo mukire bulungi nnyo, nga tekiriiko wadde okwebuuza. Wano kubali wano tolina gw'oyisaamu maaso. Wano kubali wano tolina gw'oyisaamu ki? Tolina gw'oyisaamu maaso. Kubali wano tolina gw'oyisaamu ki? Tolina gw'oyisaamu maaso. Nga tusooke tuddeyo tuleete ebifaananyi ebirala. Tusooke tuddeyo tuleete ebifaananyi ebirala bitegeere bulungi nnyo. Kitegeeza nti wano Buganda bo ogwabo guba gubukoze. Baawudde emiyaayu ku Namundagi. Lindako. Kati mu bufunze kansoke nzijeko eddoboozi lino mbazannyira akatambi kano, then tugende mu maaso.
Alright. Noza mukitegedde bulungi nnyo. Abaagala sound nzijemu oluyimba lwa president lwennyini nabagamba nti social media platforms zonna ezisinga obungi mu nsi yonna tezikkiriziganya zateekawo corporate. So ekintu kyonna ekitali kikyo naddala nga sound oba eddoboozi mu luyimba platform tezikikkiriza. Kati video ne baddemu oluyimba lwa president lwennyini nyimbira kabaka wange kati nga saagala kuluteeka kuno ate lulotukati nsobola kizijemu sound nenjijja mu kavidiyo ako nemba bulidde nga bwe kibadde buli kimu kitegedde bulungi nnyo mbanyumiriza akagero ka Namondagi mukitegedde bulungi nnyo kitegeeza nti waffe kikoze eki kiwedde muzukulu wa Buganda officially ateereddwa ebisigadde Allah yamanyi mukama ibazibwe twagala kubaza bakatikira bawumula abazana bakabaka abawerekeddeko abasajja ba kabaka saakole president twagala kwebaza okuba nti okyali ku nnono n'obuwangwa n'omukyala Babitungo okuba nti mwaniriza abantu ba Buganda basobodde okubalambika ku ngeri embeera gyegenda otambula mu nsi Uganda. Obalinyi obalida obufunze awo kiwedde kati njala tutandike video eyatuleese olwaleero. Mu video eyatuleese olwaleero kansooke mbagambe bulijjo nkola video zino okumala emyaka giringa 5. Nkola video zino okumala emyaka 5 nga sibasabanga obuyambi naye nabagambye olunaku lw'okutaano ne bagamba nti omuntu yenna bulijjo mumbuuza nti tusobola kusupportinga tutya tukola tutya ne mbagamba ngenda kubafunira engeri gye musobola okunsupportinga muso eno link gye ntadde wano ya YouTube channel yange kati bw'okoona mu link eyo egenda kutola ku YouTube channel yange ogenda sangawo options ziri bbiri kuliko subscribe ne join kati subscribe abasinga omuli ba subscribers naye join bw'ojoininga kiba kitegeeza nti ogenda fuuka member supportinga channel yange oba supportinga Lubia Broadcasting Service era ojja kujoininga procedure gyonna emitendera weegiri gy'osobola okwagala okusupportingamu nkunyonjole nti genda okone mu link ne YouTube channel yange egenda kutwala butereevu ku channel yange waliwo option ya subscriber weeri mwena basinga obonyumba muli ba subscribers naye waliwo akantu akagenze kakapya kaba kayita join kokonamu bw'okatuukako kajja kuwa option zonna to join to become a member and support LBS TV or Lubia Broadcasting Service or channel you want omuntu you can kintu kyonna ky'oba osobodde yenna ina asobola okusupport yo mumbuuza nti tusobola kusupportinga tutya nga tewali muntu ategedde buli kimu so wow sira wantu wala wow bamuyita mukole ebintu ebiddako kale njala bebaza mwenna abasobodde okuba nti mujoyinize nga bammeme basupportinga babali nyo babalire ddala kati kansookere ddala wano wasookera ddala. Alright, na recordinze video na kurajjo nenjiteeka ku Facebook nenjiteeka ne ku YouTube nabadde mu t-shirt yange ya black ngeri mbu stripes obweru nga nkola security alert zabadde bbiri esooka yabadde yakubategeeza nti Nyandi Yosoferi ne banne bajjeyo abasibe high profile criminals okwetola eggwanga lyonna ne baba deployinga okuddamu okutema abantu bijambya naye abantu bano bagenda kubanga bali mu ngoye ezimu ga national platform abamu nga bali mu bigoye ebya security companies eziri mu Kampala ng'omulimu guno bagenda gukola mu Buganda mu Busoga ne mu West Nile mu bitundu wali support ya Kyagulanyi Center mu bagenda okukolera ebintu ebyo so mbategeeza mbeere mu beera alati ekintu kino poliisi ekimanyi SFC ekimanyi SEMA ekimanyi ne ISO ekimanyi ekisinga okwenyamiza nti plani zonna ez'okutematema abantu bazikolera naggulu ku headquarters za poliisi plani zonna ez'okutematema abantu bazikolera enaggulu ku headquarter ku poliisi kubanza kati bw'omu no drone zange zonna bajja basibe mu makomera gasinga obungi nga mission zo bagayite mugero omulimu guno tojja bata ngaye mwebuuza baata batyo omuvubuka ne anisiki bayita babu kati bakozesa emirimu egiriddate nga tebamanyi oluvannyuma bakola ki ne babata ye security alert gye nasosokola ey'okubiri yabadde nti bw'obanga oli historical kitegeeza omuntu akuze emyaka ng'amanyi ebyafa bya Buganda n'ebyafa by'ekitundu kyalimu n'ebyobufuzi mu Uganda nga gwe Bukyanga Museveni ajja tofunaako kifaananyi naye Bukyanga Museveni ajja tomusinkanangako nga yali akubiddeko essimu akowa appointment n'ogaana okugendayo oba nga yali akusindikidde kuba agent be boogerezeganye naawe ogenda omulabe n'ogaana
Museveni akimanyi nti essaawa yonna muyinza okumwefulya nga wazza obuzibu ne mudda ku sayidi ekyusa obukulembeze ne mulemesa programs ze. Kati ye main interest ye yataddewo already ba government apologist omuli be baali basimba byobufuzi bemukubye ne basula wansi omuli n'abali mu government yaabwe nga bo bano in case waliwo ekikyamu kyonna ekigudde mu Uganda mu nsonga z'ebyobufuzi wabeera abantu abasobola okuva ne boogera mu public containing abantu naye nga bagenda okwogera nabo ba NRM leaning n'ababuulidde kuliko buno obusajja obuli emmengo Bunyarwanda ne mbabuulyako obusajja obuli mu byobufuzi bonna bu agent we n'abali mu government bennyini ne bannaddiini abamu ba fake nga bajja okukola omulimu ogwo. Kati bwe nabadde maze okuba security alert ne mbagamba namenshoniza abantu badde basatu. Namenshoniza Oweekitiibwa Israel Mayengo, ne mentioning Oweekitiibwa Dani Mulirika, ne mentioning ne Jjajjaffe Kasimu Nakibinge ow'obuyisiraamu. Namenshoniza abantu basatu. Oweekitiibwa Israel Mayengo, ne mentioning Jjajjaffe Kasimu Nakibinge, ne mentioning ne Linnya Ligenzi yabadde Jjajja Kasimu Nakibinge, Oweekitiibwa Israel Mayengo n'Oweekitiibwa Dani Mulirika nti mwegendereze nnyo ne ba historical bonna mu bitundu ebyenjawulo ebya Buganda ne mbagamba very careful nnyo. Nyanda Yosoferi agenda basindikira abantu abasobola okubatemula ye ayiseewo ebiye okusinzira ku kikyayagala. Naye kati njagala owulize statement ya Nyando eno ng'ayogera n'abasiraamu nga namwe mwenna mukimanyi kuno baddu Allah abantu ba Katonda. Nyando kennyini yalina system ya divide and rule eyawulamu abayisiraamu n'abakolamu ekibayi ky'ekibuli n'ekyekampala mukadde ng'ekyekampala mukadde si babbi balwadde era nga n'abasinza okulya mbasiramu enkwe bavudde mu kiwayi ky'ewoodi Kampala mukadde. Kati ye olw'okuba nti tageti yakufumanya Jjajjaffe Kasimu Nakibinge ku sekiritaala gye nabawadde wuliriza akatambi kano. Omulangira Kasimu Nakibinge mbuze kati bo bali ku kikati. Ate bali abalondooza mukolagana bakamoga kaketo wali. Okay. Kati ngenda kwogera ne Mulangira Kasimu ndabe oba kyandibadde kirungi okubeera awamu mwena. So ngenda kuyita Sheikh mubaje twogere not today because I'm rushing somewhere. Naye nsanyuse okubaliriza wano ate mwebale okwogera totonyomeza ozamutegedde kodi gye ziva okusinzira ku sekitala gye nakoze jjo kati nga ngifundikira nyongerako ebirala bibino wano wammanga. Muganda wange yonna gy'oli ng'oli mu Uganda okozesa omutwe gwo nga totera gwazika muntu ng'ogukozesa bulungi njagala osooka otunule mu ango gye ngenda okuwa eno ng'osinzira ku information gye nafulumiza ku lunaku olw'omukaaga jjo video gye nakoze ngeri mu security alert ng'osinzira ku mizannyo Museveni gy'azannya njagala kati tugende mu forensics osooka otunulire ango esooka otunule ango ey'okubiri. Kati ango esooka abali mu gavumenti eriyo aboogera ebyawukana ne gavumenti yaabwe era nga bagezaako okuvumirira ebintu ebyo naye nga bakyali mu gavumenti. The likes of General Kahindo Tafiire statement ze buli omu public azaagala naye kyakola bakiyita kugula sympathy mu public. Ayinza okuba nga azimiininga naye nze amanya abantu bano takola kintu nga tebalina plan B yakyo. Listen to me very carefully. Pay attention to details. Ngenda kuwa angle B. Jeno Kayindo Tafiire ne banna batandise okwogera ebigambo ebiwoomera bannayuganda mu matu. Ayinza okuba abyogera nga abitegeeza naye abasajja abo babeera eva ne plan B ey'ekigendererwa kyabwe kye mutamanyi.
kati General Kayindo Tafiire okujja mu public okwogera ebigambo ebyo ye ayagala kufuna kye tuyita safe landing in case government ekyuse. Bweba government tekyuse nga basigaddewo nga wazzeewo obuzibu nga baagala ku negotiatinga olw'okuba nti General Kayindo Tafiire bamaze okugula public sympathy nga ne image ya giterezezza ng'omu ku bo basobola omukozesa nga negotiator to negotiate on behalf of Nyando Yosoferi ne public ebekyankalanye. Do you copy that? Njagala oteeka ebintu bino mu ango B muwobira tubirabira mu ange emu. Tobirabira mu ange emu nga nyongera okujjukiza nti Museveni mu video gye nakoze gye recordings nga ndi mu t-shirt enzirugavu na stripes obweru ayakola ku joba historicals bonna nga bano ba historicals nga akimanyi nti tebaagala gavumenti ye nga singa ago political instabilities nti ba historicals bano bajja kuba tebalina sympathy ku gavumenti ye nga balina sympathy ku gavumenti yonna ebezze mu buyinza kati abayagala bajjawo yalekewo ababe the likes of Mayiga, Mpuuga, Nobati Mau, bano bambidde baani nga be bali waabo na bano bakahindo Tafiire n'abalala aboogera oluddi y'essaawa zino kyondege nti please pay attention to details. Ebigambo Kahindo byayogera yandibanga abimiininga naye nze engeri gye nasoma abantu bano tebakola kintu nga tebalina pulaani B oba nga tebalina kibamiininga. Wonfuna tebakola kintu nga talina pulaani B nga tebalina kibapulaaninga. Kahindo okujja mu public agula time na kugula public sympathy in case of anything nti asobola okufuuka negotiator nga negotiatingira Museveni ne banne public leme bayisa oba bokusigala mukitegedde kyovula njagala mudde mu beka video kabadde kaddakiika 20 nakalikodize bulungi nnyo nentekamu n'oluzungu wa P1 B olumala buli muntu okutegeera nga sirwe Cambridge sirwe Liverpool sirwe Scotland nga lwangu lwakutegeera ndoza mukitegedde bulungi nnyo ekyo nakyo mukitegedde nkivuddeko ka video gye kali ku Facebook nakataddeyo ne ku YouTube gye kali awo mutegedde bulungi nnyo tuvudde waawo. Bwe tumala okuvaawo awo njagala sooka babuusa lwaki njala babuusa ebyobufuzi bikutte wansi ne waggulu. Museveni ali mu panic banne bali mu panic asigaziza options B okukozesa ssente n'okuwamba n'okutta n'amaanyi g'emmundu ze option bbiri z'alina takyalina option gye bayita next. Nyando Yosoferi ne gavumenti ye tebakyalina option gye bayita next balina kintu kimu ssente kugula bantu ekyokubiri kuwamba na kutta kati ng'eppeesa erisigadde ku laptop yaabwe y'ebyobufuzi baliyita delete and very soon they can delete themselves. So kati balina next gye balina byebiro bano batandise okuzimba ate simanyi ebintu mukola twekizo ekyo na bazimba kifaananyi kyawe kya maaso mbere careful nnyo kati bamaze otegera ekintu ekyo kati wano wali okulya n'okukomba essowaani wuliriza bulungi nnyo. Sente azisipendinze era aziwadde mukimanyi bulungi nnyo nti abayimbi mu ntandikwa abadde bajja bagoberera ebyafaayo mwe fe okujja ku social media kubadde kubazuukusa maaso. President Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja mu byobufuzi abadde azuukusa bannayuganda abaali basembolera nga bali mu kufuluuta anti yabagamba mwebaka kati Kyagulanyi abadde abazuukusa wabula agenza obbazuukusa ng'obusajja bwakola buli kimu ekiriwo. Museveni byakola olwaleero yabikola since 1960s 70s 80s 90s until 2000 plus social media weze nga you can come out and expose the system. Buli kyakola kyonna yali yakikola dda naye temwamanyanga ani mbega temwamanyanga mulimu gwa iso temwamanyanga mulimu gwa Semwai temwamanyanga mulimu gwa eso temwamanyanga mulimu gwa Inspector General of Police temwamanyanga mulimu gwa Museveni ngeri kiji eliminatingamu abantu. Olwokutaano nakola video nemba nnyonnyola ebifo Museveni munyattira abantu ne kyaliwo abantu bano wammanga basatu
kuliko omugenzi Fred Rejema, kuliko Pilato yo Paul Kagame, kuliko ne Salimu Sale. Nemba buli ebifo ebadde wano mu Kampala Central, but unfortunately nafunye reply ne reference okuva mu Bannayuganda ba historic abamanyi information. Wallahi abasajja baakinya omuganda batta omuganda nga location zikyaliwo ziri visible webattiranga abaganda ku kijja ky'abajulize Namugongo, Ennamanve, Kasokoso, Mundeeba, Kayanja Kakabaka, Busega, Kumitiya Naloodi, eyo yonna mpaka Luwero Ssemotoka Peeka nga battanga abantu munnamati. N'ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekirwa, ekikulu kyekino. Taina next asigaza delete. Mu kusigaza delete ayina okukozesa option emu eruwa kugula oba kutta. Era nga bagenda okugula weebali kubanga yabaavuwaza. Kati njala tubeere nnyo bagezi tutya. Ensi ne badde kyayogera ku kintu Kyagulanyi kye yakoze Nateete. Badde balina okunoonyaawo ekintu ekigenda okukola diversion kyekiriwa. Njagala naawe tuteeke wana amatu n'amaaso mpuliriza bulungi nnyo. Bwakedde ku makya ne bateekayo kifunction tebagenda kulonkinga nnyimba za Museveni eza campaign. Ewasudiri ne bayita abayimbi abalimbako mu 1900 n'okutuuka wano mu 8 awo. Abayimbi abaliko komulebo tebabaddeyo. Abayimbi balimbako okuva emyaka egy'emikadde babaddeyo bonna kuba bonna baali baavaako. Abaliko saaza tebagenze. Kati bagenze sente bafunye obusente butonotono. Naye bwe balonkinze CD ya Nyando Esoferi teyavudde na ku stage bagironkingide tennavaawo. Nobody knows the song, nobody knows the album. Tennava na mu kifo bagironkingidde Ewasudiri. Amukonko sure ne Wasudiri mwote ne mu kisaakaate teri agina ku simu ye nti agiwuliriza. Nkiddamu ennyimba za Museveni ze bafulumizza mu bazironkingire album ne Wasudiri bagironkingidde tennavaawo. Yasigaddewo ate tenagigenda kulaga. Badde balina okukola ekintu kimu kyekino. Lwaki album teyavudde bagironkingidde ne baleeta diversion endala eya Kenzo mbu ne kitaawe? Lwaki Kenzo ne kitaawe kigenze vairo okusinga papasi eyabatutte mu nnyonnyo? Teekawo obwongo. Kamala okunywa ku mazzi. Lwaki album yabatutte mu nnyonnyo teyavudira mu ttenti lwabaddeawo naye ate ne baleeta akabadi ka diversion ne kagenda vairo okusinga album? Ekigendera kyabadde ki? Naye nkuteereddewo mbu taatawe. Mbu taatawe. Saagala tugende wala nnyo. Bw'owulira sitole za Kenzo tezaawukanako na za Pastor Bugembe. Bonna bava mu district ki? Bava mu district. Sitole zaabwe tezaawukanako zonna za kiyaayi. Etwe tujja kugendayo. Njala bagamba ekigambo kimu. Kodi eryeki. Muzeyi Chansi. Abalako film ya Jackson bayita Drunkard Master. Mwalimu teacher coach wa Jackson ngo bayitanga mani bamwitanga Chansi. Kati Muzeyi Chansi wanu wenjagala mbere careful you pay attention to details. Muzeyi Chansi Nyando Esoferi tiba habura tabashira mutabani wa kale kinserebeze zinsanga bisibe. Omulali ana kumbuza lwaki atirungire Museveni amuyise Chansi ebyange bana byo wano. Nze ngendo kujja kola video ngamazo kola ki? Ngamazo bakule research. Chikatero lero mumbi wacha Museveni Chansi. Kati ono ye Chansi. Oye Chansi yali coach wani
oba yali teacher wa Jackie Chan yo Chansi apala video mu China mu mayo muita Chansi jinga muita Chansi mumula bulungi nnyo oyo Chansi zai Chansi yali muzibu nnyo kati njagala osooka otunule wano kati oli none njawulerwa oli none njawulerwa oli none njawulerwa tunula nkuddizeeyo oyo uyo Nyande Muzeyi Chansi uyo wala Muzeyi Chansi kankuddizeeyo n'oli ana mwagala ebyononese kati one Muzeyi Chansi oli omu China obule bulungi nnyo kati Muzeyi Chansi Drunkard Mansell yali coach wa Jackie Chan kati kankuddizeeyo ku Nyando yennyini kati Nyando yono wano wait a minute kati Nyando yono wano omula Muzeyi Chansi yuyu Muzeyi Chansi kati wano yabadde ayimba ngenda kutaka tambi kano ngarapi ngo kasenti Muzeyi Chansi ulira Ladies and gentlemen, nyongera okujjukiza tuli mu 1925 saako 19 mugumu wetuli tuli mu 19 meka tuli mu 1925 ne 19 mugumu wetuli kati mutegedde Muzeyi Chansi n'embeeraze kati Muzeyi Chansi bamuyise ku launching album soka weebuuze mbagambye album gye balonchize teyavudde wenyine mu kisaakaate wa studio tennaavaawo nakatuweeri kuba teryagimanyi mu Uganda bw'amala okubyogera ebyo njagala owulize statement emu awo tuveewo mbajje ku diversion tugere ku bintu ebirala njagala waliwo ekintu kyo njagala oteekemu ekinyiso ge osirike lwaki ngenda kugamba osirike one abafere bali mu state house omwo basobola okuleeta buli dduri yonna bagiteeka ku mmeeza ne bagipromotinga ne babba Nyandwe jjukira Muzeyi Chansi Museveni Windows ali mu 1925 1931 kati abafere basobola okulyetinga story yonna ne bagiteeka ku mmeeza Nyandwe n'asavuwalinga n'ata ssente kati nina ekindowoozesa nti Nyandwe bamupanze ne bamugamba nti ono muvubuka mwana waani wa Chief Ali nga baagala kuba mu Nyandwe kasente kaggwanga lwaki nkugamba bwete okusinzira ku sources zange Nyandwe bapanze mupange okusinzira ku sources kuba baagala bamafi baagala mubako sente lwaki njagala oluze statement eno bulungi I'm very happy with the honesty of Kenzo, because the money we gave him, he used it. Kenzo is the son of a soldier, the son of Shefali. Did you tell him your father you were hiding here? I don't know, Mzee. He told me the son of Shefali. It's him who told him that he is the son of Chief Ali. Not Museveni to tell the public, but it's Kenzo himself told Nyandwe that he is the son of Chief Ali. What if mafias created that scenario in order to get money from Muzeyi Chansi? How do you see it?
tobuulidde public nti kitaawo ye Chef Ali nga bwe waŋŋamba so singa nze bwe njogedde kuba kyandibadde nti nze okusinziira bwe mmanyi oyo mwana Kenzo mwana wa Chef Ali wabula public tewagibuulidde nga bwe waŋŋamba. Njagala mubeere so critical, pay attention to details. Nze video neba dakiika 3 nkwata bigambo video nayo nenjijuwa. Kati eno project ya diversion lwaki ba NRM bloggers, ba YouTubers, TV, radio station izo nazijibuukidde. Na iye nyini ng'omuntu he didn't focus ku album yakoze, he had focused bamujjako ne interview ku kintu ekimanyikidde within a small period of hours. Gwe tosobola kubuukamu, tosobola kukozesa mutwe guno gati bana abantu banachi bavuka. Kankuddemu wano katono nnyo wokwate bigambo bibiri byokka. Muzeyi Kyansi kennyini gaga tewamo tobulidde bantu nga bwangamba nti Chef Ali tobulidde bantu nti muzeyi monti Chef Ali kitaawo nga bwangambye. Ulira. Because the money we gave him, he used it. Kenzo is the son of a soldier, the son of Chef Ali. Did you tell them your father you were hiding it? I don't know, Mzee. He told me. I don't know, Mzee. If they ask you, didn't you tell the public that Chef Ali is your father? Then himself he replied that. I don't know, Mzee. Kati gwa ino bongo butambula ngiro bokozesa. Tomanya nti balina kye baafumbye. I don't know, Mzee. Kankamale wanda njagala demo paying attention ku dakiika zino. Njagala paying attention ku dakiika wetuvira ku video eno ojja kuba bivuddeko dda nti eno super diversion. Right now to focus nze ku struggle. Uliza zine dakiika otuveewo. Because the money we gave him, he used it. Kenzo is the son of a soldier, the son of Chef Ali. Did you tell them your father you were hiding it? I don't know. I don't know, Mzee. Nate ko mutwa. He is the son of Chef Ali. Where are the other children of Chef Ali? Madonna, where are you? Someone can put my camera in Madonna, please. Kati mudde ku social media musharinge kasitula NRM propagandalist TV ba YouTuber buli ka page kona kapika ekintu baba creating a diversion. Nkubulidde bokwata mu video eyo ye kenyini yamugamba mutabani wa Chef Ali namuga lwaki tobulidde public kati kikumala okutegeera kye kiriwo bakyusa bukyusa kintu kyabwe kibaagala mwe kibakwata amaaso. Ebintu ebyo tebigatta focus main focus tugiteeke ku president nencha tutandika campaign trail. Bano wetuzanyirako bayeekera asobola okukola ekintu anytime okubajja kuki ku mulamwa mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Awo tuvuddewo njagala tuyite obuyisi. Bwe tumala okuvaawo awo kati wano onono yagenda okuba kampeni okumala emyezi 3. Ono yagenda okuba kampeni okumala emyezi emeka 3. Bakutte mukwate yagenda okuba kampeni okumala emyezi 3. Oyagenda okuba kampeni emyezi 3. Mujja kitegeera. Awo tuvudde twagala kumala budde. Twagala kugenda ku nsonga entuufu eyatuleese era twagala tutandike. Kati njala tutandika akatambi butereevu. Nga sinatandika katambi akulokta nabasuubiza okubaleetera Museveni nga yambadde kawunda suuti nga
Mutume ebintu bingi bakulu mutume ebintu bingi. Nabasuubiza okwaleeta Museveni nga yambadde kawunda suuti era akatambi kaakano. Naye n'akalala kenadde njagala nnyo saasobodde kafuna okubalaga naye kati wuuya. I was in Ruwero doing my work. Ogira bulungi kawunda suuti? Kawunda suuti nga yambaliddemu ettaayi. Ogira bulungi nnyo? Nze nkugamba nega nti nja kuwa point of reference mu video eddako. Kawunda suuti ogira bulungi nnyo ng'asibye ettaayi. Kati njagala nta akatambi kano ogenda kulawo omukungu omwe yambadde kawunda suuti ye nga tasibye ettaayi. Njagala wetegerezanya akatambi bagenda kulaga omukungu omu ye yali yambadde kawunda suuti semu kawunda suuti ye nga tasibye ettaayi. And I intended to keep there doing some very useful work until I was told that sugar now had climbed to 10,000 shillings a kilo. So I thought I should come back and see what's happening to this sugar also. So these fellows have done me a disservice. They have interrupted my work. I would have liked to have stayed in Ruwero doing some useful work. Now I called in the Minister of Commerce to come and explain to me the latest situation. And he explained to me the situation is not as bad because there is enough sugar. We have imported enough sugar in the country. It's there. But they have been trying to find ways of distributing it properly. And according to the statement which they have written, Minister of Commerce which is here, they say they are going to start distribution on Monday. Distributing the new sugar. And the ideas behind this sugar, this new plan of distribution, is as follows. According to our analysis, we think one of the reasons why there are shortages, not only of sugar, but many other things. We think one of the reasons is lack of accountability on the part of the retail, either of the wholesalers, of the importer. Alright, akatambi kawanvu gomadiaro bala conference bali yambadde nga tayambadde kawunda suuti nga tataddeko ttaayi ekyo ndoza temumanja. Kati bwe tuvaawo akatambi osoke mbazanyira akatambi k'omwana ono balokola akalolida katono nnyo. Wait a minute. Kati njala okubaza Mukama Katonda emyaka gyampadde n'ebbanga limu ndabidde ku social media nsobodde okuinfluencinga abantu bangi nnyo abavuddeyo okwogera. Abaganda, Abasoga, Abanyoro, Abatoolo, Abanyankole, Abakiga nabo mambuka. Luli balina fear nyingi nga tebasobola kwogera. Mwemulowooza fear Museveni agikoze leero. Intimidation tetandise leero. Intimidation evudde way back in 1986 up to now. Museveni has been using torture, kidnap, threats, intimidating indigenous Ugandans not to come out to talk about politics or to talk about anything which goes wrong in the government. That's when abantu babadde bali silent. And the reason as to why, in the western part of the country, many indigenous Wanyankore, they kept quiet without coming out to address the problem they are facing within their societies because they were intimidated and threatened by Museveni himself and his group. So right now, today, I'm very happy that so many Ugandans right now, they have woken up publicly, they have been criticizing the government in a good way because we criticize according to the information and what is taking place in the country. Because not everybody is impressed how our country is managed. No, everything is messed up by the rotten regime because these people, they are half-baked. They are even not supposed to lead that country. They are in the wrong country, in the wrong office, in overstay. But unfortunately,
some of our indigenous leaders, they were eliminated due to the fact that Museveni was fearing the intellectuals, the educated people, the doctors, the politicians, the businessmen in Uganda. They were a threat to his government, which he had led for 40 years, which he had yielded nothing according to the logical and location and development of East African countries and other African countries according to the status which is taking place right now in Africa. Kati, olwaleero abanyankole bali batyo okuvayo okwogera. Olwaleero abantu bali batyo okwogera. Nga babataddeko ekijinji tebasobola kwogera wakati w'Abahima n'Abiru. People are coming out now to explain. Naye kye njagala osooka otegeera ozzeeyo akatambi. Tukubya akabano ne tukajjayo gye kali keekwese. Kibadde kizibu nnyo okujjayo akabano. Olwaleero njagala kuzannyira akatambi. Jjukira Kagame yasooka mu Uganda ne bakola emivuyo gyabwe ne Rwejema. Abantu bano bamala okukola emivuyo gyabwe lwaki badde Rwanda nga si Banyarwanda? Ngotoyagira ku Banyarwanda tokola otya? Lwaki balayira mu gavumenti ya Uganda ne bakuba ebirayiro okusavinga mu gavumenti ya Uganda are the same following years ne bagenda okuyekera eggwanga lya Rwanda? Katika nkulage Frederick Rwejema nga alayira eyakulembera epyala okugenda okulumba eggwanga lya Rwanda. Akuba ebirayiro mu ggwanga lya Uganda. Fred Rwejema Gisa, so that I will bear faithful and bear the true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Tunulira olutalo lwa NRA olwakungulira ddala emyaka 5 mu kitundu ekiruweero. Olwaleero tutunuulidde abantu abatambulirwako ensonga ku mugendo gwa Western Axis ogwali gukulemberwa Fred Rwejema ssaako n'ejjemu Muhwezi. Ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwokusatu 1985 NRA yayawulwamu ebitundu bibiri era nti ekitundu ekyo si kyekikulu. Ekikulu kye njagala muwulire, Kagame yalayira mu Uganda. Rwejema, Frederick Rwejema yalayiranga alayira mu constitution ya Uganda okusavinga. Bana abantu beekweka ne beefuula Abanyankole nakati bakyakola ebivuyo gyabwe. Kati gwadde noti okwogera ku Banyarwanda Muganda wange totya eyatya okuwalana n'okwogerwako yasigala munda ya nnyina. Kankuddemu nkulage Rwejema nga alayira ku parliament y'eggwanga. Fred Rwejema Gisa, so that I will bear faithful and bear the true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Constitution gye yali alayiriramu n'okupreserving yali ya Rwanda. Parliament yayimirako nga alayira yali ya Rwanda. Awo tuvuddewo. Kati mwana muwala ono akatambi kano ka ddakiika 8 naye njagala nkuzanyireko eddakiika 5. Gwe wenna abadde asirise ng'otya okwogera ku nsonga z'eggwanga njagala owulire omwana ono nga nnyonnyola ensonga zino. Mbagambye nti mpadde obuvumu abantu okuvayo okwogera ensonga zino butatya. Abantu bangi bagobye mu nsi zaabwe ne bafuuka abanoonyi b'obubuddamu nga bagwira batwala ensi zaabwe. Mwana muwala ono simumanyi wabula yayogedde ensonga zonna era ogenda kutegeera lwaki baali batiisatiisa abantu bano otavayo okwogera nsonga zino. Mbalaze Gisa Rwejema ng'alayirira ku parliament ya Uganda mu constitution ya Uganda. Kati gwe baggaana okwogera ku nsonga baggaana okwogera ku nsonga z'Abanyarwanda ng'ate bali mu kutwala eggwanga lyaffe tusirike. Ono mwana muwala muwulirize bulungi nnyo. Balamusizza Bannayuganda bannange naawe ono omukyala bamuyita Karen Whittaker looza mutegedde gy'ava ne bw'aba tayogedde nnyo okitegeera agambye nti tulekerawo bamanyiira naawe nze ndi mutuuze mu nsi gye sizaalibwamu naye ekitiibwa kyempa bannansi ba wano oyinza olowooza nti be bakatonda lwaki ndi mu nsi yaabwe. Nina ekintu kye njagala okwejuketinga Abannayuganda ensi yonna eya Uganda. Edda ennyo waliwo obwakabaka ng'obwakabaka obwo babuyita Banyakisara Kingdom. Banyakisara Kingdom of Western Uganda oba mukitegedde ekitebe ky'obwakabaka obwo ekikulu kyali mu region y'Abanyankole.
obwakabaka obwo bwalimu abanyankole bakiga and batoro. Those are the true indigenouses of the Banyakitara kingdom. Now bajjajjaffe balina ensoli gye bakola ne guno gwako emyoyo gyabwe kikijjusa gyawa abantu bano obubuddamu ba Uwiteeka n'Abahima. Abahima baali bayitawo ng'ente zaabwe zikonzige tebalina busubi nabo bokka enjala ebaluma because they are nomads. Bo bantu bante bajjajja ne bagamba mulise wano ente zammwe munyweseze wano ente zammwe hazifuna amaanyi muddemu yali mweyongereyo eyali wiiki emu. They are now decades. Those are the people who call themselves abaana b'abantu and they call the indigenous Ugandans Abiru. Abiru meaning servants. Njagala honestly Ugandans at large bawule Abahima n'Abanyarwanda ku Banyankole n'Abakiga n'Abatoro. Ekyenjawulo ekiri ku Bahima, Abahima baconcentratinga nnyo mu Ankole kingdom era kyokola babo beeyita Banyankole bwe baba bafiringa papers wano naye bo in physical life they don't tell you we are Banyankole. No, we are Bahima. It's an ethnic group. Beyawula naye wali mu kujjuza papers they have to fill in Banyankole. Okitegeera lwaki njogera bino byonna Ugandans bazze baavoola Abanyankole nti be bali mu kintu bw'oba ng'oli Munyankole owaddala ng'olina kye weetaaga abo be bali mu kintu omuwa kyaki ba mikwano. Abantu be mulaba be bawa basaries government eziwa Bahima eziwa Banyarwanda. Omwana w'omweru talina wafuna basari. Singa ofuna chance n'ogenda mu Western Uganda n'otegeera who are the Banyankole Bakiga Batoro abaddala abali original gebakaaba gebakumba tebaawukana n'abali mu Northern Uganda. Ekyo kyombabuulira. Now the Banyarwanda bayingirira yiri Kigezi mu Bakiga okitegeera ne bayingirira eyo mu Kigezi boba n'ekyenjawulo ekibaliko nti balinga nzige baabuna Uganda yonna kasaba afuna we bayingirira baabuna Uganda yonna. Now ekyenjawulo ekirala ekibaliko nti Abahima they intermarried with other Ugandan tribes. Ekitali ku Bahima, Abahima Omuhima tasobola kukkiriza mwana we kufumbirwawa mu mwiru era lineage yaabwe bakyagikumye lwaki bakyewasaamu kebaga omwana wa Katonda afumbirwe mu ba servants. Am I lying? So this is what it means. Wachi byawasa omwana we naye omwana we nga tagenze kufumbirwawa mu other Ugandan communities of Kenya. You copy that? So these are the people who are ruling Uganda, those two ethnic groups, Abahima and Bavandimwe Abanyarwanda. Now, bwemuba mulaba omuntu ng'agamba oyo Munyankole, no, sooka otunule bulungi kituufu Munyankole. Bano basimanyi babogi, simanyi bakoze atya. Those are Bavandimwe. Those are Bavandimwe. Kambabuulireyo kimu. Omunyakitala owaddala, Omunyankole oba Omukiga oba Omutoro. Enneeyisa gye beeyisaamu mujja kwewunya nti balina ennono zaabwe. Omwana bw'aba agenda kufumbirwa obwenyi bwe bubeera wansi era bamubikka ku face. Tebalinayo bino gyatujanjawaze eddaali mwana agenda nange. They don't have. Obadde okimanyi nti Banyakitala original balina totems and clans nga bwolaba ez'Abanyayuganda ez'Abaganda nga bwe balina. Balina ebika n'emiziro. Naye buuza Omuhima nti weddira ki? Takirina. Buuza Omuvandimwe nti weddira ki? We are very different from these people. So dear Ugandans at large, Abanyankole be muwalana lwakuba tebalina geeyogerako. Naye tekitegeeza nti mu baana b'abeeyo nga bwe babayita tewaliyo bazzukulu bajja kuyimirira boogere. I'm gonna talk. And I will not keep quiet. Why? Because ethnic groups zino ezaatujjamu bakola ebintu ebyesittaza nga babikolera mu linnya ly'Abanyankole. Buli yenna alina kyayagala okukola mu Bavandimwe n'Abahima akibrandinga it's Ankole thing. No. Ffe tulina empisa, tuli bakozi, tulina ekitiibwa kye tuwa abantu, tulina be tuswalira. Why? Because ennono bwezityo bwe twakula. Bano be mulaba bano, they are not us. So it's high time. It's high time, fellow Ugandans.
mumanye nti omunyankolo waddala n'omukiga tasobola kulonda Museveni nti omunyankole waddala n'omukiga yeetaaga eggwanga lino likyuse obukulembeze. Why? We still have obwakabaka bwe tutananunula. Are we together? We still have obwakabaka bwaffe obuli mu mikono gy'Abahima tetunnabununula. You think we are happy? No and no. Temututeekako bukyayi tulinga mmwe. But until that date, we shall continue to talk. The messages bize mu inbox yange muntiisa katiza gwe mutiisa omwiru. Bw'obanga oli mu bukulembeze nga you are these people I'm talking about, oli mu kutiisa mwiru. Meaning obwongo bwemmwe butandise okusaanuuka. Why? There is nothing that I've not faced in my life. Mutubodde mwabasomera mu ankole mukimanyi this. Kolido y'abaana b'abantu teri mwiru asalayo. If you think they are banyankole, lwaki tetuwasa Abahima? Lwaki Abahima tebafumbirwa Abanyankole oba Bakiga? Bwe mba mulowooza nti tuli Banyankole nnyo, lwaki bwe tugula ettaka nga liriranye nabyo ne bategeera nti toli mu hiwo oli mu community yaabwe batema ente ezo n'olusuku ne byawisa wansi? Omwiru naye atusengemu mwenu. We have a lot, but because we are scared to speak, and there is this one Mwiru of me that is not scared to talk. So dear Ugandans, tuli bannamwe mu kubonaabona kubanga ffe bana Uganda abaddala. And dear abasenze, it's high time kubanga baservants batono tutandise obwongo okusparkinga. Kitegeera dear abasenze, bwe mutawe munnansi kitiibwa ne mumanya bwe mukoma ne mulekera okutigomya abaana baffe n'abazzukulu bajjajja tebeebase. Are we together? They are not asleep. Witeeka bw'oba oyagala butakumanyira gasiya ewamu omanyiyo. Okudda e Rwanda teweetaaga ki? Teweetaaga transport mungi, kozesa bus. Tunuulira twakoowa. All right. Hope the message is loud and clear. And I think the message is well delivered to the so-called Bavandimwe and Bahima. We are all Ugandans. There is a law of integration. All Ugandans are free to integrate. But you guys, you don't allow your families to integrate with other people. So you think that others are slaves. You are the masters. That is wrong. You keep allowing intimidating people temwagala bogere ku nsonga ezo ekyo kikyamu. Ndi wano okujjukiza ba indigenous Ugandans. Mutera nnyo okulya abantu bayita abatembuzi. Where are they? Mutera nnyo okulya bayita abachwezi. Where are they? Bagwawo. Time egenda kutuuka mbate musituse. Abasoga bagwewo nga tebaliiwo. Abaganda bagwewo nga tebaliiwo. Abanyankolo ligino nga tebaliiwo. Abanyolo ligino nga tebaliiwo. Abatolo ligino nga tebaliiwo. Abakonjo ligino nga tebaliiwo. Nga abasajja batutte ensi yaffe. Kye nabagambye mu kiggula luggi kya leero. Mutandika okuzaala. Bano abasajja biku kijja kimu ne kimaamira ekitundu kyonna. Musoma nnyo ebitabo ne musoma simanya batembuzi. Where are the batembuzi? Babasaanyawo. Where are the bachwezi? Basaanawo. So you think when we keep quiet, we don't look around to witness exactly what is taking place. You silently cleansing out the indigenous Ugandans. You think we are going to go silent without coming public to express these things. Whenever you reach in any part of the country, people, they start complaining that we got intruders here. They are doing each and everything here. We are confused. These people are good at camouflaging. They can learn languages of different parts of the country. They can learn culture. But unfortunately, they know what is inside of their heart because they know their mission.
basobola okuyiga ennimi ne beetuuma amanya ne beefuula ekintu ekiri mu kitundu ekyo. Etaimu egenda okuyitawo ng'abantu bo bonna banaabuuse tebakyaliwo. Kino kibagamba zino bwe temujja bujjayo. Nga mugamba ne Lumbu yayongeranga ebintu bino twabeeranga luddawa. Mwabeeranga kupiira gyaseno, mwabeeranga ku maaniyu, babalaza amakugunyu, abaana kati buli sayansi ene balo bamutwalira bwe ne mubeera okwo nga mulemeddwa okufokasinga ku bazzukulu bamwe bagenda kubeera luddawa. Omwana ono akugambye nti bana abantu tebakkiriza na kubawasaamu ne bw'ogula ettaka okubaliraana bwe bafinding out nti yeggwe omukopi ewaabwe eri. Basaanyawo bitooke byo n'ente zo bazisaanyawo ne bakugobawo nawe ne bakutta kuba tebaagala kusemberera abantu baabwe. Kino kye kigenda mu maaso mu Buganda. Waliwo areas nga tokyasobola ziyita mbaazitwala the same people. Amasomero galimu bo the same people. Police erimu bo the same people. Amagye galimu bo the same people. Government erimu bo be bantu be bamu. Abroad embassy zonna zirimu bo be bantu be bamu. Buli kimba kimaamidde. Nete musobola kulaba. Era still Museveni akimete mukyalimu abasiru n'akuyita mu State House ogenda olye piraawo akwobokadde busatu bakozesa ssente zo gw'okwavwaza ate ne bakozesa ssente z'okusiriwaza oleme kwogera ku nsonga zeezimu. Tetugenda kwogera birungi ng'abali ku buko ekyo mukitegedde ensonga ajagadde ngibateegerewo mugitegere mugirowoozeeko. Abasoma history wa Africa mutandika okusoma Egypt yali mbaani. Egypt yali mba pure black Dinkas ne ba Nubians. Nkidda mudde musome history wa Africa. Egypt ewali omuwarabu kati waliyo ba pure Dinkas ne ba Nubians. Where are they? They are nowhere to be seen. Abanubi baliwa ne bombo balinganga emitwalo 2,312. What happened to their ancestral area? Bagitwala. The same thing which is going to happen to Uganda. Basomba abantu buli lunaku babayiwa bitundu bya Uganda. Buli lunaku basomba abantu nga bayingira. Boy basoba bajja luddawa. Kubanga it's their record. Okutandika camouflaging okutekinga over eggwanga. But unfortunately, I'm very happy to inform the Ugandans that please wake up before it's too late. And I'm here to inform all Ugandans and the member of the East African countries that I'm very happy to announce that the 2C50 master plan will not prosper as Museveni planned. Nduwano tegeza bana Uganda n'abantu mu East Africa bonna nti programu ya Museveni ya Nyandwe ey'okuteekawo eggwanga lyabwe ly'abatuusi lifuge ensi zonna tekyasobola kubeerawo. Ensonga lwaki tekyasobola kubeerawo kankunnyonnyola otegeere. Waki mu Uganda mumanyi omusajja gwe bayita Joseph Mayanja omuyimbi mugo muyita Chameleon. Nkiddamu mu Uganda mumanyi omusajja gwe bayita Joseph Mayanja mugo muyita Kameli oba Chameleon. Oyo si Chameleon origino. Nyandwe Yosofere muzeyi Kyansi muzeyi Zedde Nsanga Bisibe na nyini Kabuyonge etambula ye Chameleon omutuufu. Nyandwe Yosoferi tibahabulwa muzeyi Kyansi ye Chameleon omutuufu mu kwefulatira mu kwatira nsawo. Uliriza kwata mpola. 2C50 master plan no creating East Africa egende mikono gye tesobola kuyimirirawo olw'ensonga buli yamuyambako okutuukiriza programu eyo yamutta. Buli gwe yatta alina ensiboko n'abaali bamugoberera n'abaana be. Abantu abo bazuukuse bagamba omuntu atuttira abantu baffe ye Nyandwe Yosoferi tibaabulwa. They are waiting him very soon. Kakikunnyonnyola gwe wenna abadde asuubira nti 50 master plan egenda kubeera watwale East ne Central Africa ne Uganda. Museveni alidde mu bannenkwe n'abasulamu n'obbasulamu kati bonna bazuukuse bafuuse balabe gyali. Wuliriza bulungi nnyo. Mukwefulatira yamukwatira nsawo. Nyandwe Yosoferi yatta John Garanga owe South Sudan.
waliwo wakana nti si ya mutta waliwo wakana nti Nyandwe si ya tega galango kufira mu nnyonyi gosubira omusawo Sudan tebamanyi nti yatta muganda wabo mukulembeze era gosubira nti South Sudan yinza okukkiriza abanyarwanda okutekinga over bajje Sudan bakole fujjo Nyandwe Soferi yatta Byarimana gwe yayimirirako nemuka video n'agamba mbu ayo propaganda gobogera mbabayekera bajja kuva Uganda bayekere Rwanda ekyo kiveeko tekirisoboka tekijja kusijirwa kino wanna mwakatambi nkalina kujja konge simu ya kamizi nze njala kuwa reference nkuwereko n'ebikolwa mumpe eddakiika emu katambi ako bamwekali linda ku katono nnyo bekawa tekalimu kalimu simu eri endala ne mwagala mukamanyi bulungi nnyo kanso okuba mu simu tekalimu videos download camera kanso okuba tekalimu niye akatambi ako nkabaza nyedde ebbanga ddene yayimira n'agamba nti teri agenda kujja wammwe kubawamba ebyo byonna byabwerere babalimba tekisobokera tekiri baawo yamaliriza asindise kaakano munyambe kaakano bambi ono gwe mbadde njogerako oyo Byarimana oyo when Obote was in power, he used to make a lot of propaganda saying that Byarimana came from I don't know what, I went to Uganda. Now I want to tell all of you here that I have never been in Munyarwanda. I have there's now no Munyarwanda-ship in my line. But that would not be bad if I was a Munyarwanda, it would not matter. But the point of the fact is that I'm not. That's just a point of fact. Obote was always on the radio. Oh, Museveni is a Munyarwanda. Kati yayimira ne ku platform n'amugamba abakulimba tiwali wano muntu ajja kuva Uganda mbu agenda kuyekera ggwanga yamaliriza akoze eki amuttidde mu nnyonyi ku kisaawe ekigali oyo gwe bayita Byarimana yatta mu nnyonyi y'emu yattiramu n'omukulembeze wa Burundi naye yamutta mu nnyonyi y'emu abo babiri Museveni yeetaba mu kutta Pombe Magufuli omukulembeze w'e Tanzania akatambi mwakalaba Pombe Magufuli omusajja yali akola mu gavumenti y'omukazi yava n'agamba abeetaba mu kutta Pombe Magufuli ne Nyandwe Soferi yaliko nkunyonnyolo dynasty yaabwe Museveni yeetaba mu kutta Laurent Desire Kabila Museveni yeetaba mu lukwe olwatta omugenzi Kano Minyara Gaddafi omu babiri basatu bana batano mukaaga bonna ng'ono bayita mu ngalo ze enkomo ziri okubatta kati g'osuubidde abantu bano bonna tebalinayo famire yalimba abantu bano n'abalimbalimba bonna nti mukwano gwabwe ng'akuliyetinga dynasty n'atamanya nti akuliyetinga hate kati kino kyekugamba teri tusi dynasty esobola kubeera mu Eastern Central Africa kuhete abantu gye bamulinako yensonga lwaki asse nnyo abantu ndowooza mukitegedde awo tuvudde kukono kwali nze mukalakata kwali saagala kumanya kwali kuno mukalakata kwali ategere nti ensi nkoowu bwe mmala omukalakata nga kwali ng'era mpulira bulungi nnyo sasa ndakika 18 ndoza mutegedde bulungi information y'ekintu bwe kiri kati njagala tudde ku nsonga endala njagadde esooke bakenderezemu ku pressure badde waggulu tudde ku nsonga endala
Seba tizaba na Uganda bali mu gwanga ya Bongereza basobodde oteeka ku Kalakasa which eno yenyini gitukume mu bali nyo bali ddala. Wabula mu kwekalakasa wazzewo omwami mukulu myaka ayambadde n'anyuma asibye n'ettaayi wabula nga yazze kola kye tuyita profiling. Eri abagambye nti yavaako. Bakulu emyaka gye tumaze mu Uganda ne bwe tumanye enkola ya Museveni naawe omanyi bulungi omuntu yavaako. Omuntu yavaako tayambala bulungi. Omuntu yavaako alina smartphone. Omuntu yavaako nga recordinga. What's the purpose of recording ku muntu yavaako? Abantu amulina excuse zimuwa mu community nga zimalamu abantu amanyi. Museveni can use any fool in the name of money. Museveni can use any fool in any part of the world as long as that fool can receive money. Kati mukwekalakaso omwami ono yazze bulungi nnyo nga recordinga. Bale basajja bakulu wabadde mbungeze emyaka 8 naye ng'obwongo talina mbu yazze kukola ki? Huyo wano lwojjo mutegeera bulungi buyo. Sebo yagala kuwulira kumanya agani goyagala bw'oba otunula yavaako smart as he is yavaako. Bw'oba otunula yavaako oyo bw'oba otunula yavaako obakolere ki agago galiwa. You introduce yourself, we introduce yourself to you. And we oze wano oze kolaki. Bayita mu bannabo bebamanyi bebakolagana nabo. Wanje bayita bannabo bebakolagana nabo. Okay. Tawali mutawana tatu. Kale bw'oba otunula bulungi oyavaako. Bwe tuba twogera ku bantu abavaako yavaako bw'oba omulanga yavaako. These are the people bano be bantu Museveni baakozesa. Olaba muntu ayambadde wa kitiibwa ng'olowooza muntu ali awo ategeera. Kumba omusajja asobola okukuwa obutwa. Oli ajjaga nti mulalu yesuzo gati teri mulalu asobola kwambala bulungi n'agola essuuti n'akuba ekikawo n'asiba ettayi nga n'agikuba eddagala n'ambala ne galubindi nga he can reason like that. Bano beefuula nabagamba mbega yenna asobola okwefuula ekintu ky'atali okutuukiriza omulimu gwe. Abalala abasinga obungi mu Kampala bonna 80% bonna bambega abalalu. Abalokole ababuulira enjiri ku street za Kampala ebitundu 4 ku buli 10 bonna bambega. Nkuddiremu abalalu mu Kampala mukono wa Kisontebe bitundu 4 ku buli 10 bambega. Ababuulira enjiri ku street ebitundu 75 ku buli 10 bonna bambega. Abatembeeyi kale nti abaliwo 90% bonna bambega. Chupa debe bonna bambega. Abatunda ebinyeebwa abatunda obukajjo batematema ku kkubo bonna basinga obungi bambega. Waliwo ne location eziri mu Kampala eza mobile money ngeri tebagikwatako ne bangeri mu location nkyamu nga kasente ka mobile money nga kali mu location nganji mujimete watekeddeko nga weekali awo zonna zibeera area za bambega. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. So mutegere bambega bakola. Mbega iza n'okujja nga awusigalo oba awusiboyi nga tomanyi n'akukola ekyaja bonagenda. So gwatamanyi mbega asobola bwaba mukazi asobola n'omuwasa n'akuzalira n'abaana nenge ekigendera kyakimanyi. Bwa musajja asobola okujja n'akuwasa najja mu famire mwe n'ababega n'abamaliriza nga kyekyamuleeta.
Mbega asobola okubeera omusumba, asobola okubeera omusosodooti. Mbega asobola okubeera ekintu kyonna as long as it has a commission. Kati ngenda kugamba togamba nti simanyi oyo mulalu simanyi ani. Omutamiivu tabaagambwa. Nakugamba nti gamba obbiwa mwe ng'alisanga ku mwoyo. Lwaki? Omutamiivu ogenda okwogera ekigambo bokkola ekintu aba akimanyi. Era agenda okwogera ekigambo nga yabadde yeetaaga kunywa bunywi ntabaaza bakadde aveeko ensonyi ku maaso ayogera ekigambo ekyatasobola kwogera nga mukalu ng'ejjoba lino kkalu. Kyovula tugamba nti gamba obbi wamwe ng'alisanga ku mwenge nti egamba ebbi ebigambo ebibi agenda obbi kugamba amala kunywa ntabaaza bakadde neemunaabulako ensonyi ku maaso n'alyoka afuutuka omugambo naye ng'omugambo gw'ayogera gwegwo. Mukitegedde bulungi nkikunyonyola okitegedde. One tumuvuddeko malo mujjano mu kasanduuke k'ebintu byange byenkuŋŋaanya wano bya information. Tugende mu maaso budde tuyina tukyalina obudde. Kati olunaku lw'olwaleero njagala okulabula bannayuganda mwenna abasoma obusawo. New Vision olwaleero ayina ekiwandiiko kyatadde ku mukutu gwakyo naye njagala mubere beegendereza nnyo abaana mwenna abasomye obusawo. Mumpulirize bulungi nnyo. Tebabba ssente zammwe. Ruth Acheng ne Dana Atwine baagala kubaffera. Nchiddamu Ruth Acheng ne Dana Atwine baagala baffera. Lwaki baagala baffera? Batadde ku mutimbagano nti nurses to be connected to over 10,000 jobs abroad in a bid to reduce the unemployment problem among the nurses and midwives in Uganda. The government has endorsed the collaboration with the Ugandan Nurse and Midwives Union with True Metallic to connect the professionals to over 10,000 jobs in USA, Canada, and New Zealand. Mama wange asomye obusawo ng'oli mu Uganda. Tebakulya ssente zo n'otunda ettaka lya kitaawo mbagenda connectinga mu America, Canada, New Zealand nti ogenda okolera obusawo. No. Nyongera okujjukiza. Bwe kiba kibaddewo kijja kuba kyamagero. N'ebiseera bisinga. Empapula ze Uganda bw'ozitwala mu America ziba za nassale. Empapula za Uganda bw'ozitwala e Canada ziba za P7. Empapula za Uganda bw'ozitwala New Zealand oyinza n'okuba nga tewasoma. Kijja kwetaagisa okuddamu osome. Olyoka otuukane n'omutindo gwe baagala okukwata ku bantu babo b'okukola ekintu kyonna ekyefaananyirizaako ku busawo. Tebakulya ssente. Okujjo nga bagambye nti mugenda kusooka kusoma naye bakulimbye nti mugenda tuukira ku mirimu ezo bagenda zia bino birimu Jane Ruth Acheng ne Dana Atwine baagala baffera. Nkidda baagala baffera. Mu America bw'ova n'empapula za Uganda ez'obusawo ezo ziba za P7 olina okuddamu okusoma either mwaka oba myaka ebiri ng'ozi n'empapula zo. E Canada ez'empapula zigenda kubeera za nassale oba za P1 olina okuddamu n'osoma otuukagane level yaabwe. E New Zealand ojja kuba tewasoma nga kikwetaagisa okuddamu okole ki osome. Bw'oba wakanamu gye bali bannayuganda baasaasaana ensi yonna bakuliremu lumbi byayogera bituufu lwojja otegeera nti social media twajja baggula maaso. 1. N'oluzungu lwennyini lwogenda okwogera mu America si lwe luzungu luno lwammwe lwe Uganda. Oluzungu lw'omu America lulalamukko nnyo. Kyobona n'obogenda ku America n'embassy ofuna visa ng'ona byogendako bayina oluzungu lwe basobola okusomesa olusudu naye ng'ate oluzungu lwano nga tuyogera luzungu likafulu byoyogera si byewogera mu America biralamu nnyo. As well ojja kgenda e Canada ng'oluzungu lwo basobola odduulira naye nga si lwoli olw'e Canada. Ojja kgenda e New Zealand ng'oluzungu lwa lwanjawulo nnyo n'olwammwe ekyaddondo. Pronunciation
Gurama na buli kimu nga biwasoma birala nnyo kubiriyo. Kino nkikugamba bajja kakusaliramu bakakutere ku ssimu bw'onooba owakana zisireekaana naawe nkubuulira amazima. Kati North Acheng dana atuno baga nti mugenda kugenda mu America mu New Zealand kaba bafunire emirimu gy'obusawo. Eze mpapula zammwe mujja kumala kuddamu kusoma either omwaka mulamba oba emyaka ebiri. Ate nga mwina n'okuddamu kusooka okukola ebigezo by'oluzungu English. Mwina okusooka okuddamu okukola ebigezo by'oluzungu English, American English, oba Canadian English, oba New Zealand English. Yaba New Zealand, New Zealand gundi, New Zealand boogera luzungu ki? Byebye mbagambi mbitwale. Naye nga olina okuddamu okusoma before tolowooza tugenda kuva mu Uganda ogenda okola butereevu ne degree z'empapula zonna. You have to upgrade. Balina emitina gye bayitamu okuddamu okuupgrade empapula zammwe oziddamu. Gwe ekigambo ojja kyogera bulala nga mu Amerika bakyogera. Ojja saba amazzi nga mu Amerika bagayita kintu. Owuliranga pronunciation nga byanjawulo. Mu Uganda amazzi ogayita water. Eri mu Amerika bagatawola kati kijja kuba kizibu nnyo okutegeerera balina okuzzamu okusoma byebyo naye nga njagala bategeeza Luther Acheng tababba olw'ekintu ekyo kiwedde. All right. The Inspector General of Police, Mr. Abbas Byakagaba. Good evening, sir. Hope you are doing fine. This week, you openly came out and addressed the public about your police officers who participated in partisan politics in the areas of Mbare and in Kampala Central. And you warn them that you are going to be called off from the duty for disciplinary. But that's not enough. According to our sources, police across the country is used by National Leaders Movement or National Robbers Movement to participate in partisan politics, more especially to support the NRM candidates, which is not allowed in the laws of Uganda. Today I've posted one video of the Deputy RPC of Masaka, whom I'm still searching for her names. She was at one time at one function which was organized by Minister Haruna Kasoro. The officer, fully dressed in a police uniforms, she was recorded openly campaigning for Honorable Haruna Kasoro, which is against the law. Mr. Abbas Byakagaba, with the due respect, we are here preaching protest vote to the public. Whatever is taking place in forces, more especially in police, this is the high evidence of high order which show the public that whatever you are doing things on order from Muhoozi Museveni and others, but which is against the law. Remember, police is under the Ministry of Internal Affairs. Police is paid, employed by the public service. They are supposed to serve Ugandans, not to serve any political party. Mr. Basiro Kagaba, tukutegeeza nti wiiki eno yennyini abasajja bo naddala bakolera poliisi mu bitundu by'Embale balabikiddwako nga bagezaako okuyiza ebipande by'omukulembeze n'okuba amasasi baganda baffe bakomrade abadde bali ku ofiisi zaabwe. Imagine ku kitebe kyaffe ku ofiisi zaffe ne muyiza ebipande by'omukulembeze ne mukuba n'amasasi. Mu Kampala Central tulabekale abasirikale bemu nga bakotte ebipande bya president babiyuza ne mugamba nti mugenda bayita bannyonnyole era bavunaanibwe ku mateeka nga bagavunaanibwa. Naye ate tubadde tuli awo ng'akulira amyuka omuduumizi wa poliisi e Masaka, mukyalo n'amanya nkyaganoonya nga yabadde mu lukuŋŋaana olumu olutegekeddwa mwami Haruna Kasoro
nga omukulu omukyalo ono akubira mu kimwami Aruna Kasolo campaign. Bino ebintu byo tembiraba oba tugambe nti byetwogera tembitegeera. Tuli mu kalulu kano nga tunoonya Spark, tuli mu kalulu kano nga tukunganya evidence kubanga fene kijja tugenda nakyo. Tusobola okunganya obujulizi bwaffe nga tugenda bulaga mu International Criminal Court. Tugenda okulaga obujulizi bwaffe nga tujja bulaga public. Nga ko tukabadde friend fair. Tugenda kulaga obujulizi buno nga tugenda bukozesa nga Spark. Wuno. Mpozi omwami oli abakyala gwe bagamba yamanye efa mu sikaati zaabwe yani mu muwandiika awo. Mujomba tabanga ne police officer naye agwa mu kategori ya Mujomba family kubanga newuunya deputy RPC wa Masaka region ng'okampeiningira Haruna Kasolo tubanga nawe oli Mujomba family kubanga okusinzira ng'ejjoka ne byoyogero olinga ali Mujomba family tubanga nawe oli wa Mujomba nga oli mu family ya Mujomba wuuyo tunudde ng'ejjayogeramu. Mujomba ju ategwa campaigning ile yani ya Kasolo kati simanya nzo kubanga Mujomba nzo kuba manya chifa mu uniform zo kubanga uliba Mujomba ya chifa mu skati za ne kati kandi banga Mujomba wa Masaka manya chifa mu uniform yo officer naye message yetu so amokamao nemisana tujipostinze so ategwa campaigning ile amuita Kasolo Haruna kati temmanyi bintu ebyo nga biri something connecting kati ngeri ya campaigning she is very happy something connecting naye no problem tujja kula ebinafa mu yebiraka tugenda tuba kufollow ensonga ezo neziri Masaka kulebiche bigenda maaso nga bibiri. All right, olunaku lwolwa leero nyinza okubanga nvudde ku live kuno nga omukko omweru gumaze okufuluma naye ng'omukko omweru strict guyinza okusooka okufulumirako mu Busoga region. Lwaki
nti omukulembeze onakulencha atandika campaign so mukutandika campaign yana okubanga ina ba member of parliament saba area eyo najagenda okubeeramu kitegeza there is a possibility when navira kuno ngomukko mwero gufulumye nga gwa Busoga region yonna race of president atandika yoncha ayina okutandika campaign ze n'okugulawo manifesto nga ayina MP bagenda okulaga abantu so there is a possibility nga omukko mwero guzo soko fulumire Busoga so kitegedde bulungi nnyo ekintu ekinyinza okuvaako wano nga gufulumye oba okufuluma later in the evening eyo bujjako nenga mutegedde bulungi ti omukka guzo soko fulumire eyo Busoga side eyo race of president ayina okutandika enkya nga alaga ba area MP mungeri yo nga mugitegedde so byebyo mpozi kikyendera bidde ebisinga bibagambye Mr. President nakusaba omukkomono bwe gwagutandisa okufuluma okusinzira ku intelligence yange okuva ku ground mpaka kutuuka waggulu nenkusaba banensaba olukiiko lwa national platform okugoba DP block ne mayiga n'empuuga mu Nuupu temuwa Sseggona card ekyo nakisaba era ku ground abantu bakiridde nga mbaga temuwa Sseggona card wabula nejosibuka akasajja ke bayita saazi nakomo kegendereze nnyo saazi si waffe nkyakuŋŋaanya information n'obujulizi obulaga buli kimu nti saazi ono ate muntu wa ssale era adiringa ne ssale era ali amusinkanyeeko ng'ayita mu mukyalo ono gwe bayita Honorable Nava Mastuula Nakibuule saazi yasinkanako ssale ng'ali MP wa Nuupu ng'ayita mu mukyalo oyo yamutwala ewa ssale oyo saazi akukiikirira era bwe mbaserabidde byebino bimu ku bifaananyi saazi oyo ng'omukyalo yamutwala ewaani amutwala ewa ssale nkyakola okunoonyereza okw'amaanyi ku nsonga eno yoyo omukyala gwombalaza mu kifaananyi kya NRM ono ye saazi nga bagenda ewa ssale ng'amutwala ewa ssale era mu katambi kano ka sekendi ntono nnyo baamulikodinga nga balina omukyalo yennyini nga balinda emmotoka egenda obbapinka batwala ewa ssale nga balindira emmotoka ebatwala ewa ssale so n'essaazi oyo naye alimu amakoona nkyakola due diligence yange okunoonyereza n'okumanya buli kimu nga bwe kinaggwa kale naakulabako akatono aba akyadde mukkiriza okufundikira akatambi kano k'olwaliro njala baagaliza olunaku olw'enkya olulungi okutandika kampeyini obulungi mu Busoga abantu b'e Busoga jinja enkya president yali nammwe tusabira comrade mwenna tusabira president tusabira comrade abagenda otambula president bannamawulire abafoot soldier mwenna tubasabira abannayuganda mwenna gye muli mu nsi yonna musabire nnyo omukulembeze campaign zitambule bulungi kamera ku president kamera ku bacomrade buli omu akuume munne wabula nga nfundikira Mr. President buno bubaka nga nfundikira nabo bwa security alert Mr. President nafunye intelligence endaga nti mulimu abantu state betuteekamu nga bazze bambadde ovulo nga mpya nga bali ku gaali yo security team ya president mwegendereze nnyo abantu abayingiramu nga bali mu ovulo nga bazze
gaali ya president mutandika okuscreeninga oba vetting nga muli ku gaali mutambula eriyo abantu abatali baffe nga bambala ovulo ne bajja ne babeegattamu abantu abo we bali mubeegendereze nkiddamu abali ku gaali ya president abayokwerinda ne ba foot soldiers waliwo abantu bebateekamu nga bambadde ovulo za national platform nga mpya nga ate balaga bali solid nnyo abantu amusi bafu okusinziira ku intelligence yange gye nafunye so mubere nga muli aware about that babataddemu abantu abatali bamwe Lawrence Onge nga fundikira video waliwo anangame ndral birthday ye muganda agesekadama happy birthday mukama kingirize walaba yononeka akutwale simemi akajowezeza naye nga njala kwagaliza amazalibwa amalungi mukama akobye singo okwagala era nga mfundikira bwalaba oyononeka akutwale nenga happy birthday to you na buli omu aina amazalibwa go olwalero happy birthday to you mukama kingirize nga mfundikira mbaseye mwenda abagala okufuuka ba member n'okusupportinga LBS oba nange ngo omuntu mukutu wa YouTube kona mu link eyo ekutwale ku YouTube channel yange ogende ewali space ojoininge bisigadde ku ebiri mujja bitegeera kale nonso engeyo video njifundikidde mukama ba 10 tutandike ekyo naku bopya era ndowooza basinga obungi abatajja kubanga mufuna information jja kuba tujja uploadinga ku Facebook buli mutimbagano gonna mujja kwambiraba so mukaba ba 10 atakumira mpera video ewedde mweraba